Hello everyone. Nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano Ekiwamirembe e Bugabasese. Mwasize mutya, musibye mutya, muli mutya bassebo ne bannyabo. Nsanyuse okubawuliza era nsiima nnyo bannange. Nsiima nnyo obuyambi bwonna, obuwagizi bwammwe, comments ezo, akasimu, ka WhatsApp, bannange mwebale. Ebibuuzo bye mubuuza byongeramu amaanyi mu kunoonyereza era nkiwa nti nga bwe nzize twogera nti gye binaggweera tunaagenda okumalako omwaka nga topics ezisinga obungi tuzirabye, olwo ng'ate tukulaakulanye tuli ku advanced level. Kuba bino byonna bye tulaba ebisinga obungi ye introduction part, nga bwe twagamba nti twagala tugonze buli kimu tube nga tusobola okukitegeera obulungi, tutambule n'okumanya n'okutegeera. Kati olwaleero njagadde tulabe ku kitambo kino ekiroge. Ekitambo kino ekiroge era bannannyini bitambo bye babiroga. Ebinyolo eyo bingi nnyo. Ebinyolo ebitambo bino tebitaama nnyo ng'ate bwe bitaama eno e Buganda. Kubanga bali kintu kyabwe babeera nakyo. Naye buba bulwadde oli bw'aba akikuloze. Eyo mu masomero eyo babirogerayo nnyo abaana engeri gye baba mu bisulo. Abaana abaseze abo Katonda bw'akuvaamu asobola okkikusala, asobola okukusalako enviiri, asobola okukusalako enjala n'aziwonga mu kitambo ne kiba nga kikkwata. Kubanga bo guba mulimu. Kye njagala mukkirize oba mugaane, abantu bano abaliko ebitambo tebabalimbanga nti balina kye bakola nga beeyagalidde. Bibatemba era tasobola kugenda nkya n'agamba bannange nze ndiko ekitambo n'olwekyo nangiridde sikyayagala bya kitambo. Fine, aba tayagala. Naye tekitegeeza nti tekijja mmutemba kimukozese kyo kye kyagala. Kati abeera awo mu baana naye ng'akibasiriga. Nze dda twaliko mu ssomero eyo mpaka tuli kyeyo e Buyege eyo. Waaliwo omuwala bannange, sijja kumwogera mannya. Kutuusa munnange lumu lwe baamulimbiikiriza ne bamulaba ng'afuluma ne baggalawo ddoomu. Twali mu ddoomu y'emu. Kaakati laba bw'akomawo yenna ajjudde ettaka ku magulu. Yali muwala muwanvu nga mulungi muzibu wa kiwago yenna. Ku olwo baamukwata. Era nze nali mmanyi bagenda mmugoba naye munnange abantu abo bamanyi ebintu. Tebaamugoba baamukyusiza ddoomu. Era ne batulaalika temuddamu okubyogerako. Kati abantu ng'abo babeerayo mu bisulo. Kyova olaba twali tubagamba bannange abazadde nga tonnatwala mwana wo mu kisulo, mwana mugange, baako ky'okola. Totwala butwazi mwana wo empty head, mutwe mukalu ku ssomero eyo naddala mu bisulo eyo. Abaana bakola bingi babikola bannaabwe. Babikola wano ewaka. Olaba abaana abo awaka wano baba bakola ebintu yeefuula atabiraba. Naye bw'atambula ayagala abigezesa alabe oba ddala bikola ki. Kati bwe batyo bwe bafundikira nga basiize bannaabwe ebitambo. Linaazuukuka nga kyamumwedde enviiri oludda nga kikola ebintu bingi. Naye kino ekiroge kino kireeta obulwadde. Era obulwadde buno twayogera ne tugamba nti butambulira mu budde. Bulumba nnyo essaawa 8 ogw'emisana oba ogw'ekiro. Era obulwadde buno bwe buba bunajja omuntu asooka kutyemuukirwa mmeeme oba n'afuna okwesisiwala oba n'awulira ng'enviiri zimuva ku mutwe nga bugguse. Ekiddamu awo nga bulwadde buzze. Oluusi yeekanga omuntu n'awogana wuuyo 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 ne bumukuba. Ne bumukuba n'alwalira ddala. Busobola okumutta.
bweba tebwanguyiddwa busobola okumutta. Ekitambo kino gyebali abantu abakivu ye. Sigenda kubawa standard procedure nti gye tusinziirako okuvumula ekitambo. Era kino twakyogerako ne tugamba nti tuvumula okusinziira ku ggwe na kika ki kya kitambo ky'oyina. Oyinza okuba oyina ekitambo nga tekiri kimu, nga bingi, naye nga n'ekiroge kwekiri. Era waliwo eyali ambuuza, Naalongo, osobola okukola omukolo gumu ekitambo ne kigenda? Kuba bannaaye nagenda eno ne baŋŋamba kitambo, ne baŋŋamba ndeete ebyozi simanyi bakole batya ne mbireeta ne baŋŋamba bakikutte. Ne ŋŋenda eno ne baŋŋamba kitambo, ne baŋŋamba ngula embuzi ne ngigula. Ne ŋŋenda ne baŋŋamba kitambo, ne baŋŋamba kinnyambululeko. Byonna ebyo bisoboka kubanga osobola okubeera omuntu omu ng'oliko ebitambo nga 6 eby'enjawulo. Nga bitambulira mu musaayi gwo munnange. Kati ng'ono akuggyako ekimu, oli n'akuggyako ekirala, oli n'akuggyako ekirala okusinziira ku busobozi bwabwe. Nga kwe kuli ne ky'atasobola kukuggyako. Kale ebitambo bino bivumulwa. Bivumulwa era abanaabivumula bakozesa nnyo embuzi ezo enzirugavu. Ekitambo kino ekiroge kikwatibwa ne kiggyibwa ku muntu. Kati ffe mu nkola ezaffe tukikwata ne tukiteeka mu mbuzi oba mu bisolosolo ebyo kwe ggamba oba nkoko, kisinziira ku maanyi gaakyo. Omanyi kyamaanyi. Tosobola kumala gakimanyiira buntuntu obwo bwakusaagirira ate ne bw'oba okirumba okkikolako. Era naawe ojja oli w'amaanyi. Tomala gakyerimbamu nga tosobola. Kiyinza okkwambalira. Kati mbalaba museka naye Naalongo osobola okukwata ekitambo. Kati nno amaanyi tegaba gano ga mubiri wazira amaanyi gano ag'omwoyo nga boga nti bajjajjaabo b'amaanyi basobola okukola omulimu ogwo. N'abamayembe bakwata ebitambo. Bino ebitambo bi junior. Ab'amayembe bano abaggalawo babikwata. Naye muganda wange eriyo biri ebitambo. Eriyo ebitambo nga naago amayembe gabiraba ne gadduka, nze mbabuulira. Eriyo n'abakozesa eddagala, obudagala n'ali kunaaza, n'ali kusala. Kwegaba buli omu afuna engeri gy'akola ki? Gy'akijjanjabamu. Kale ekitambo kisobola okwambululwako ne kikwatibwa. Oluusi bamanyi n'okukiwa engoye ne bakiwa buli kimu ne bakikolera amaka kireme kkugoberera. Eyo enkola nayo gy'eri. Ne bakizimbira eyo ensiisira ne bakiteeramu buli kimu ne buli kimu. Bakigamba kati beera awo nkuwadde buli kimu. Nkuwadde engoye, engatto. Nga tekikulondoola. Era okiwazizza okuba kati jjukira kibadde kitambula naawe. Ate kati oyagala oziwe ekyo engoye ez'omulala. Era engoye zibazizza. Mwali mulabyeko nga mugenze okwambulula ne bagamba nti oba olwo olugoye bw'omala okunaaba luggyeemu oluleke awo. Kale mu nkola eyo bw'etyo, bwe kityo bwe kikolebwamu. N'omanya nti okisingidde buli kimu. N'ekitambo kino ekiroge kino bbu kubanga kijja kyekwekakweka okufaananako n'embeera endala zonna. Osobola okusooka n'olowooza nti kya kika n'okola emikolo gy'ekika nga ate olaba omala okugikola ate era ne kidda. Twagamba nti ekitambo kino okusinziira nti ebyo byonna biri mu Bwakabaka bw'omukulu, entambula yaakyo era y'eyo. Abasinga osobola okukiraba n'akiyita omukulu. Omukulu akuluma, ogenda okulaba ng'okoze emikolo gy'omukulu tewali kikyukako. Kumbe kino kyekwese bwekwesi. Naye nga kivumulwa era kati gw'akiyina teweerabira.
kale saagala muddaawo mweraliikire. Ekikulu mweraliikirira nnyo bannange. Bye munaasobola ne mutasobola byonna mubyeraliikirira. Mulekeraawo okweraliikirira. Mukole kye mulina okukola kati gwe manya oba oliko ekitambo kola ssente. Ye oli agenda okikuggyako ajja kukusaba ssente. Ziba nnyingiko kubanga kiba kyakweriga bwerezi nakyo. Si kyangu nnyo. Si kyangu. Naye ng'ate bw'oba osanze omuntu omuvumuzi, akikuvumula. Akikuvumula. N'oba ng'otereerera ddala. Kale bannaye mulayikinge, musharinge, musubscribinge omukutu gwaffe guno tugwongeremu amaanyi. Tulabike nga tubaako bye tukola ki? Bye tuyiga era n'okutuukiriza. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akuume.